n'abako obusiru leka bwagakawo obusiru gana amafuta galeetemu amagezi bisabye nga mbiisa mu linnya erya Kitaffe. Kuteeka mugundi yange kane ufuna ebirungi mpa kitegeera kuba bingi Manika multa. Nemani chabisitoa. Yes. Omugendo kunaza buli kintu kyonna kitange tana nakisiramisha mumaanyi Katonda wa Ibrahimu Isaac ne Yakobo nsala eno yebadde entandikwa yongere okumusitulira ddala obeeko eddalako omujja kitange taata Mufule International nsabye ekisa kyo n'okwebazaako Katonda ayinza byonna bangi nnyo bozenga okolera naye bamu tebajjukidde kujja kwebaza wawonya abasabira abagenge 10 omuli akomawo n'ajja okwebaza n'omugamba genda owonedde ddala nango musajja ono musabira omukisa ogutaliko bwinike leka akwate ku bikopo ebisinga bino yongera okumwanjula era amawanga gonna yongera okumusitula eri eggwanga lyonna ne mu nsi yonna musabire ekisa kyo taata nga bwe yagonda teyagenda mu basamize teyagenda mu birala byonna wabula yagamba nti yegwe Katonda ayinza buli kiyakolanga yagamba nti yegwe Katonda ayinza Yesu yayongeranga nti okwagala kukolebwe taata okwagala kuwakukola teyemulugunya wabula yakkiriza nti osobola taata ne bamugobanga yagamba nti Mukama Katonda gwalinga gwasinza wanjawulo musabidde obuwanguzi okuba nalero n'emirembe gyonna mwanjira eri amawanga n'ensi zonna mu linnya erya Kitaffe ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Bamalayika bakola ku by'emizannyo bamalayika bakola ku byenfuna nsaba mwegate ku musajja ono buli mwatambula mutambula naye bw'aba ng'alumbye mulumbe naye buli kyakwatako kyonna bwe kimwomukisa kirangiridde mu linnya erya Kitaffe ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu kubira gyesengaliza. Haleluya. Mukama akuwa okusanyukira okusitulira ddala abeeko eddala wakujje Katonda baba alina wakujje n'abaako wakutuusa aba alina beera n'essuubi nti era alina wakutwala wanene n'osigalayo abadde akuwanga naye olw'okuba Omwoyo Mutukuvu ne Yesu akwagala ku lw'obugonvu naye Katonda ku lw'emputu n'obujeemu taata ne tukusaba obidde mu bwongo bwaffe otuteekeko ekisa tutaata n'okukola okwagala kwo tukwebaza by'otukoledde tukwebaza by'otutuusizaako taata abantu bano nyongera okubaonga mu maaso go kitange taata buli omu gonza omutima gwe oyo ne bakubanga alina omutima ogukakino bakinywesa buugi oba kinywesa kyali wamata ze nange sikyetaga musajja gawerako nga yakolamu sigala ng'oli muvumu sigala ng'olimirako Alexander asindika ejja erisinga kulisooka Yesu yabasonyo obanga obadde otambulirwako buli kyoyongera okulinnya eddala nja kutwala omukisa guno okwebaza Katonda nti abadde musaala ennyo waatali tetwandibadde wano mwebaza olw'ekirabo ky'obulamu nti taba kuba ye singa tetuliiwo era ndowooza nti Katonda abadde musaala ennyo mu buli kimu bw'otunuulira ttiimu gye tuvudde okutuuka wano bw'otunuulira engeri gye twali tuwangulamu amaanyi obusobozi omukwano okukolera awamu byonna olaba nga abadde Katonda. Ensonga endala nja kwebaza omukulu Dr. Lawrence abasambi abakozi bonna abeetodde ekisayi kya Kitende nti waliwo abakyala awo bamekinze sure nti abazannyi bayonjo bagezezaako nnyo okubuulirira abazannyi kyendowooza nti obuwanguzi bubadde bwomu oba bwange bwomu. Sijja kwerabira batiimu Doctors fena tukimanyi nti ttiimu ya Vipers esinza okuzannya emipiira egisinga obungi mu Uganda ate fena tukimanyi nti omuzannyi wabaako etasobola kusamba. So ndowooza Mr. Lule wa Dr. Lule ne ttiimu ye bakoze omulimu munene nnyo okulaba nga abazannyi babeera ledde okusamba. Twende meetings nyingi nnyo nnyo coaching staff gamba fenna okulaba nga
ttiimu etambulira mu mutendera omutuufu wano awamu n'abantu bensaba nabo nze ndowooza nti obuwanguzi buvudde wano. Katonda yatuwadde obuwanguzi, nze nga nze nkyekakasa. So sirina nsonga yonna lwaki ngenda mu club, lwaki ngenda mu bbaala, lwaki ngenda ku kkubo nga nina ekifo mwe mmanyi mwensanga Katonda buli lunaku era mwe nnina okujja mwebalize. Ekirala abantu abo bonna badde basaale nnyo mu kunnyambako okwegayira n'okusaba Katonda okulaba nga ntuuka ku buwanguzi buno. Sirina kyenyinza bbawa okujja kubaleetera ebikopo mbalage nti bannange okusaba kwaffe kwaddibwamu era mwebale nnyo mwebale ddala. Nswaki ndeese ebikopo wano ndabe nga beekubye ebifaananyi babirabako kubasinga nti babirabanga nako. So kimpadde essanyu okubanga nabo mbalaye nga basanyufu nga buli oyo ayayaana okulaba nga yeekubye ekifaananyi. Kiddako manyi nti twakolifayinza okuzanya mu luzannya lw'ensi olwa Africa yonna. Kyendowooza nti mulimu munene ogutali mutono. Mbadde mu kuwummula nange ninda mukama wange abeerewo abadde ennaku zino alina ebimukutte bingi ne executive ye. So ninda babeerewo kyemmanyi nti tujja kutuula tumanye ki ekiddako. Esano siyinza kugamba tugenda kukola kino oba kiri oba kino. Ndi muntu akola ebintu oluvannyuma lw'okutuula ne bannange. So saagala kulowooza bw'omu, njagala ndowooze nabo. Era bwe naamala kyemmanyi nti wiiki ejja ku Lwokutaano nja kuba ndina obusobozi okunnyonnyola ensi kikyenzizaako. Kikyoli namanya bampita pasita Mbobola Wilson. Ani? Mbobola Wilson. Nasangibwa wano eseeta mukono era nga nsumba ekkanisa bagiyita GPM Church. God is presence and his mercy. Obulambalamba bwayo Katonda yali ndi awo coach namusisinkana ebiseera bye yali avudde Somalia. Yajja wano era anoonye ekkanisa mwasabira. Actually kati kiringa kitute emyaka ng'ebiri kitundu. Yali stranded nnyo. Najja wano naŋŋamba musumba n'ebizibu badde nsaba kunsabirako. Kyamazima yakkakkana era ngamba sikyalina mirimu gyonna gyafa, ebintu byonna byalira. Badde kooki wali bbanga naye mbadde sikyalina mulimu. Ne mugamba oba ng'ozze wano Katonda waffe agenda kukuyamba. Ekikulu nsaba bwetowaze bwe bambi. Naye Katonda agenda kukolera. Kwolwo olunaku lwennyini lwe musabira. Deliverance ne musabira mara okumusabira. Olunaku olwo lwennyini aba tiimu ya bbulu ne bamukubira. Ne bamukubira ne bagamba bamuwadde omulimu nampa obujulizi. Ne mugamba bw'atyo Katonda bw'akola. Naye nkusaba beera mukkakkamu, Mukama agenda kuyamba. Era nasigala mu maaso nga ngenda nsaba naye buli mupiira bwe yagendangamu nga ngamba ne musabira. Bambi ekyamuyamba bukkakkamu we. Abadde musajja mulungi mwetowaze nga buli kyagenda okukola kyonna neebuuzaako ne mulagira kati wano okola bw'oti kano wakola bw'oti. Era abadde bambi talina kintu kyakola nga taŋŋambye. Era nenyumira naye mu kusaba n'awangula ekikopo kya bbulu mu kiseera ekyasooka. In short time n'awangula. Era n'addamu kati yamaliza n'amusumba abadde bampise nga waliwo ttiimu endala enjagala. Ne muwula kati bw'okiwulira otya. Ne mugamba musabire Katonda bw'akyagala ekibeere bw'ekityo. Awo ne musabira najja ne saba naye ne mugamba genda. Nagana ettiimu gye bampadde nga nzibu ate eri bwale mabega sive mwena ate wali ne mugamba Katonda gw'olina gwe tusaba. Baba kujjemu eri nga ate ye ttiimu gy'ogendamu eri mabega. Katonda gw'olina ajja kukuyisaawo akukulembeza. Era bwe kityo bwe kyali. Mu bbanga ttono nnyo. Nayimira ne nsabire mugamba genda obuwangule. Wena ekiro mugamba ogenda kuba golo bwe ziti. Bwagenda n'azikuba n'agamba musumba mpangudde. Bamba badde mwetuwaza. Ekyo kyebaliza Katonda. Katonda waffe bw'atulamba. Coach was a good friend of me. Was really a good man who was following what I teach him to do, and really was a very humble man. Whatever I was doing, he was just first consulting me, and I tried to help him. And I have been telling him that whatever happened, you just ask God. God will help you. Whatever you are gonna do, just ask God, because God is the one who controls everything. He will take you ahead. What I ask you just to be humble and ask him whatever happened, it will be God's will. So don't fear. Really was really a good man, was following whatever I used to tell him, and that's why I reached in this celebration of taking these 2 cups. So I thank God because he's the one who did that for us.
Thank you very much. The team doctor Chicholi. Namanya bampita pastor Mbobola Wilson. Ani? Mbobola Wilson. Asangibwa waneseta mukono. Era nga asumba ekkanisa bagiyita GPM Church. God is presence and his mercy. Olambalamba bwayo. Katonda. Yali ndi awo coach namusisinkana ebisera bye yavudde Somalia. Yajja wano era anonye ekkanisa mwasabira. Actually kati kiringa kitute emyaka ng'ebiri kitundu. Yali stranded nnyo. Najja wano n'angamba musumba n'ebizibu badde nsaba kunsabirako. Kyamazima yakkakkana era ngamba sikyalina mirimu gyonna gyafa ebintu byonna byalira badde koki wali baga naye mbadde sikyalina mulimu ne mugamba oba ng'ozze wano Katonda waffe agenda kuyamba ekikulu nsaba bwetowaze bwe bambi naye Katonda agenda kukolera kwolwo olunaku lwennyini lwe musabira Reverence ne musabira mala okumusabira olunaku olwo lwennyini aba tiimu ya bbulu ne bamukubira ne bagamba bamuwadde omulimu nampa obujulizi ne mugamba bw'atyo Katonda bw'akola naye nkusaba beera mukkakkamu Mukama agenda kuyamba era nasigala mu maaso nga ngenda nsaba naye buli mupiira bwe yagendangamu nga ngamba ne musabira bambe kyamuyamba bukkakkamu abadde musajja mulungi mwetowaze nga buli kyagenda okukola kyonna neebuuzaako ne mulagira kati wano okola bwoti kano wakola bwoti era abadde bambi talina kintu kyakola nga taŋŋambye era nenyumira naye mu kusaba n'awangula ekikopo kya bbulu ekiseera ekyasooka in short time n'awangula era n'addamu kati yamaliza nagamusumba abadde bampise nga waliwo ttiimu endala enjagala nemuwola kati bw'okiwulira otya nemugamba kamusabire Katonda bwakyagala ekibere bwekityo awo nemusabira najja nesaba naye nemugamba genda naga naye ttiimu gye bampadde nga nzibu ate eri bwale mabega sive mwena ate wali nemugamba Katonda gw'olina gwe tusaba baba kujjemu eri ng'ate ye ttiimu gy'ogendamu eri mabega Katonda gw'olina ajja kukuyisaawo akukulembeza era bwe kityo bwe kyali mu bbanga ttono nnyo nayimira nensabire mugamba genda owangule wena ekisera mugamba ogenda kuba golo bwe ziti bwagenda n'azikuba n'agamba musumba mpangudde bamba badde mwetuwaza ekyo kyebereza Katonda waffe bwatulakola Mukama olw'okuba kooki gwe tusaba naye yawangula ebikopo ebibiri omulundi gumu mu butuufu kibadde kisa kya Katonda kubanga okusaba ndowooza kooki waffe mwafunidde ebikopo binene kubanga gugwe gubadde na mulundi ogusooka okukwata ku bikopo twali tubiraba ku mativi ebyansi yonna naye kati twebaza Mukama nti ebikopo bizize ku kyaki yaffe God is presence and his mercy tukoora abantu bonna bali eyo bajje baisabire tabani waffe nze ndi mukadde w'ekkanisa manya gandi bantu Monica Kasumba mbera bweyogerere tata waffe Musumba Mbula Wilson ndi musanyufu kwa mutabani waffe ate yagondera bw'ogondera tata w'omwoyo Mukama akukozesa binene isabire ndi musanyufu kuba isabire kwa isabire bwe yakakana kuba tata waffe Musumba waffe Wile Wilson Mbula Mukama amukozesezza binene eby'amaanyi ekyo kyeneebaza Katonda mwagaliza obuwanguzi w'ekkanisa yaffe God presence zimase tuli basanyufu n'omwana waffe Isaabirye kyatukoledde nnyo okulaba Isaabirye Mukama yasobodde okumuwa amasiza ebikopo bino ate n'asobola naye okubireeta mu kkanisa ye amazima twebaza Katonda kubanga twasaba bwe twamala okusaba Katonda yakola eby'amaanyi twebaza Katonda kubanga yamuwanguzisa era Katonda aze ng'akola ebinene eby'amaanyi naye ku mulundi guno naffe tuwulidde essanyu ddene ery'amaanyi okulaba nga naffe asobodde otuleetera ebikopo mu kkanisa yaffe God is presence and his mercy Miracle Church waneseeta wetusangibwa kutya mu gadeni amazima tuli basanyufu nnyo olwaleero tuwulidde essanyu ery'amaanyi okulaba ng'akikoze era ebyo ekitiibwa n'ettendo kimudire lwe tusoose okukwata ku bikopo ebyo mbali zikwatangako era twebaza kooki waffe yasobola okujja natwegattako mu kyaki yaffe
n'agondera amateeka ga Musumba, amateeka ga Mukama, so okwetira mu bintu ebyo nga yeetowaziza mwe yafunira obwo obuwanguzi. Ekyo kye twebaliza Mukama.